tusaba Allah atuwe entegeera ennungi. Tusaba Allah abeere ng'alungamya buli bavubuka. Ensonga nnyingi nnyo ezitulemesezza ffe ffennyini okuba nga tuyingira obufumbo. Naye zuukuka okimanyi nti tolina gw'olumya. Fumbirwa era wasa oba nga Allah ataddewo embeera. Bw'oba nga olina omuntu n'oyogera ku ky'obufumbo ne yeekanga nnyo, muleke, it is okay. Tegeera nti entegeera zikoze zitya? Zaawukanye. As simple as that. Tusaba Allah atuwe entegeera ng'eyo. Nasi nagenda ku bazadde, waliwo akantu kenzijukidde wano. Abakyala ba nga tanaba na kuyingira bufumbo beetegekera basajja batalina buvunaanyizibwa. Naawe nga tonnayingira bufumbo weetegekedde mukyala wa mputtu. Si ku firimu z'olabye, si ku biboozi bya banno abatalina bannaddiini by'owulidde ku byogera ku bakyala baabwe. Ogenda okuŋŋaanya bw'oti omukyala gw'ogenda okuwasa akusanga weetegeka dda tiwaasumagirira bw'ati ngenda okkuba oyo bw'asangira gwe. Noono omukyala kyekimu tafumbirwangako naye yakyawa ekitone ekiyitibwa ekiki ekisajja. N'amaliriza n'okusoma n'agamba nti nze kankole ssente zange abasajja nno beekyanga. Omusajja akyasobola okukuwasa n'atakuwa wadde kya mmere n'atakuwa naye nga basajja bameka abali bwe batyo. Kati omaze okusoma ofunye ne ssente ate onoonya musajja agenda kukugabirira. Ani agambye nti omusajja agabirira anoonya mukyala nga ggwe? Kati ne Allah omuzadde okubanga alina emyaka 5 plus semaka ne maamawo ali mwanaawo 5 essaawa eno, igwe omwana oli myaka nga 25 kale gwe first born kuba bakuzaala bakyali. Allah akuwadde ne ku busobozi bw'oli wa buvunaanyizibwa n'abazzukulu okola ki? Oyina okakasa singa omulembe gw'abakitaabo ne bazadde bo balinga omulembe guno wandibadde okyabalina ggwe? Bw'otunula wano eno basajja bakulu bameka boolabawo ne bakyala bakulu bameka boolabawo? Batono. Tekikuleetera kumanya nti ekyo kyokka Allah asiima busiimi n'akuwola ku bbanga eddene ku dduniya kuno. Kati bazadde baffe omulembe ogwabalera gwali mulembe mulungi. Baali bazadde balungi nnyo kubanga baatendekanga n'abaana baabwe ti omwana agenda okutuuka okusoma n'akula ng'akimanyi tikankule Allah bw'ampa obusobozi nfune omuntu wange tutandike amaka. Olwaleero omuzadde wa nsonyi kyokka omwana akomawo nnya za kiro tamubuuza namubuuza kuba omwana yandinyiiga n'ayingira ne yeebaka n'amala n'akola atya? Nkukakasa n'obuwuluubwo obwo ku myaka 3 ng'olina obusobozi obuwasa okakasa onaalaba ku mutabani wo ng'awasa. Mutabani wasooka kale oba muwala wasooka ng'awasa onaabeerawo gwe. Kale of course kadari weri Allah atwala abantu bayagadde naye kale katulowooze ng'abantu abaagala obulamu. Allah bw'asaze okukuwa ku bulamu era tuli ba 5-6 awo kinene nnyo awo tuba tugende awo nno nga Allah akwagala okusukka 6 onaaziweza. Amazima gali nti nedda bbanga libadde nennyeri. Kati abazadde kye batukoledde olwaleero bamazeemu ate abaana tebabatendese nti obufumbo buno lyekkuba eddungi. N'okulira obulereza abaana abazadde kweri bakama baffe, omwana n'akuzaalira abaana asooka n'amukuwa, owookubiri n'amukuwa, owookusatu n'amukuwa, wadde kutuuza mwana gwe wazaala. Omubuuze nti ng'oli mu kunsombera abaana nga tolina gwondeetera wano. Beera omuzadde ali serious. Musajja kyagenda okuwasa omukyalo ow'abaana 3 mu basajja 2. Awo kiba kitegeeza nti yeggudiriddewo omulyango okuggyako nga mukwano gwa Allah nnyo n'amusuula ku musajja eno ng'amwagadde okukamala obukamazi birimu n'esswala y'ekiro.
atwala omuwala ng'oyo. Naye abazadde bangi nnyo tusuddeyo gwa naggamba y'ensonga lwaki abaana baffe bakyali bawuulu. Obusiraamu y'eddiini yatuuka n'okubanga etulula. Essola ya jama eno mugiraba? Muze ne mu ddalasa wano eno mbabuuzizza baani abawuulu wano eno ne muwanika. Baani abawuulu wano eno ne muwanika. Era kati nammwe mulinze muwalimu abagambe wano ti bannange mwandibadde mupayinga attention otunuleko eno olabe ani omuwuulu naawe otunuleko eno olabe oba naani omuwuulu mufune entandikwa. Sigenda kibagamba. Bwe muba temukitegedde essaawa eno mubireke temufumbirwa. Kubanga enzo kibuuza nga kyenjagala ekyo. Mutunuleko sayidi eno omanye ogenda mu maka ki okusaba omuki. Naawe otunule sayidi eno omanye nti alhamdulillah kati ensonga ekoze eki. Eswala ya jama neetuuka n'okubeerawo. Mulowooza nti eswala ya jama tusala busaazi bwe tuti. Ezimu abasoma fiqhi bayizi bankwayo mukimanyi. Ezimu ku nsonga lwaki eswala ya jama weeri. Wallahi nabbi ya prioritizing community y'obusiraamu okubanga twetegeera ebifa mu community zaffe. Nti abasajja abakulu abiri abali mu muzikiti nga bagenda kusaala eswala 5 mu jama. Mulimu abalina abaana abawala n'abalina abaana abaki abalenzi. Oluusi nga ne ku swala ya juma omusajja alina abaana abalenzi abatannaba kubanga bawasa amanyi n'obbakubira okusimama mugenda kusaalirawo ejjuma. Bonna ne basaalira muzikiti gwe gutya gwe gumu. Naye yahe kike mulinze mmwe eddiini yaffe etulagira timulina kukwatagana nnyo na imaamu ate abategeere abayambeko musobole okubanga mwemanya nti komite yaffe ey'obusiraamu twetaaga abantu okubanga bakola batya bayinjiwala ate nga bawasangana be bavubuka. Kati n'abazadde omulimu ogwo mugukoze bulungi nnyo ogw'obutafaayo ku baana bamwe bafumbiddwe bate bakola batya. Omulembe gwaliko waneeno ng'abazadde be balabira abaana baabwe era ne babafumbirwa bulungi. Kituufu oba si kituufu? Abaana baffe olwaleero nga mba neekuzizza nnyo. Ife abaana bammwe kati olugezigezi tuluyina. Tutuuka n'okubanga tugamba nti ebyokufunira abaana byakola bitya byaggwawo. Yahe eyo enjogera ya mwana atayinaamu kadde kutuula kulowooza kikyotegeeza ne byaggwawo. Nga bwe mwafuna ddi obuyinza bw'okwefunira abaana ne musakisidinga ennyo. Bwe tutandika okuteeka ku minzaani abazadde abakuzadde ggwe nga babagatta bugasi ne babafunira amaka y'ensonga lwaki bakyalinawo nno. N'omulembe gwaffe ogwalira abavubuka okubanga mwatwala ebbeetu mwefunira nga mwegoba mmwe. Muzanyira ku baana b'abeeni nammwe nemala obudde bw'abavubuka eno. Muvubuka akuwasizza talina budde bwa mahale malala. Nova ewuwe mu busongasonga obutonotono kale n'ayiriba n'amahala ate amalala ag'okuwasa omukyala omulala adde mugiye kwemolamola bannaye zisanyukirako eno. Ebyo abamaze obbivaamu nga yeetaaga kutebenkera. Kate de mu siyaasa ng'ezo obudde buba bukola butya bugenda. Abazadde mwebale nnyo nkikakasa nti Allah ajja bbabuuza. Tolina abaana nabbi n'atuuka n'okubanga ateeka ekirabo ku baana abawala nti omuzadde yenna alina abaana abawala omu oba babiri bentaano n'abakuza bulungi ne batuuka okubanga bafumbirwa nga bawala bansa nga kyategeeza bawala bavudde mu maka g'abazadde baabwe ne bagenda mu maka g'ababba baabwe nga mu butuufu bagenze mu butuufu tebabazanyiddeeko. Nabbi n'asuubiza omuzadde oyo nti gwe nja kubeera naawe mujjana bwe tuti kubanga si kyangu kujja mu mwana muwala kutuuka ku level ng'eyo. N'omwana omulenzi kyekimu enjigiriza y'obusiraamu egamba omuzadde okubanga aprioritizing okubanga akuyambako mu kufuna omwana omuwala. Naye kati olwaleero abazadde bali ku sayidi ndala nnyo n'abaana bali ku sayidi ki ndala nnyo. Munyiriba emyaka 8 olina ba x 5 taata talina gwamanyiko n'omu. Kati ye taata alaba kaana ke kawala ka myaka 25 mbwoli innocent nno talina nakyamanyi kuba wasomera na mu bisulo senior 1 mpaka senior 6 oli mu kisulo. Taata tabeerawo nnyo waka takumanyi yamanyi oli munnaddiini tobangako nogenda ku university n'osoma university emyaka gyeja 3 amanyi kawala kange kali innocent. Naye nga abavubuka be wakakyanga ku kitundu awo kalifuna information eyo mu kukyalo walitegeera omwana gwakola ki.
kati n'abaana tubeere serious. Abazadde tufeeyo nnyo okulaba nga twenyigira mu kubanga abaana baffe babeera ku mulamwa gw'okubanga bakola batya. Muzadde ekyatandiyagadde kubeera muzzukulu nga mu butuufu okimanyi nti omwana w'omuwala alina amaka gatuddemu atebenkedde. Kisingako okubanga omwana omuwala okimanyi nti omwana omuwala bali mumuzanyirako buzanyizi. Abazadde abamu ne mutuuka no ku level okubanga omwana omuwala omwana wo gwe wazaala n'osindika n'akukubira n'essimu n'agamba nti nafunyeeyo omuvubuka simutegeera kale yandabikidde nga ali siriyasi enkuba yatonye ne tusigala eno. Maama njagadde kutegeezaako naye taata tomugamba kuba ayinza okunyiiga ate nnyo weefuula atalina kyakola ki. Naawe n'ogamba nti kale mwana wange kati katugendere awo. Niwayitawo emyaka 5-10 ate oyagala abazzukulu b'omusajja gw'otamanyi oba namuseze bakujjukire bajje bakulabirire. Tusaba Allah atuwe entegeera ennungi. Mmaliriza nga mbategeeza nti abazadde twebale nnyo okwejja mu pikica y'obufumbo naye abaana kabatwonoonekeko. N'akasemberayo ddala mulimu abazadde abayonta mu byenfuna. Abazadde abalina endowooza tikati omwana kamumaze omumukuza bw'ati n'amusasulira ne fees omwana omuwala katimbwangu zemboozi ez'abazadde abaagala okukamula abavubuka abato. Omwana wange mukuzezza myaka 25 omwana nze amulina ate omwana oyo asomedde mu masomero ga bbeeyi ayina diguri ayogera nno n'oluzungu. Ku byonna by'oyogedde ebyo ng'omuzadde biki ekigenda okukola mu bufumbo oluzungu oba fees? Tunaana kumanya nti omwana ono gwe wateekamu fees omungi oyo agwana okubaayo omukyala mu maka oba asobola n'okubeera omukyala mu ki? Yaani yagamba abazadde nti okuweerera omwana oba oli mu muwola kyolina okukola ekyo. Era bw'owulira ng'omuzadde ng'abyogera nti bannaye olimoko mmenya edduniya yeeyo zaala omwana daaga naye omukuze amanye nti taata wange andabiridde ogwo mulimu gwo. Naye n'omwana n'atuuka n'okumanya nti taata mu butuufu ayagala kukaluubiriza muvubuka oyo akimanyi omuvubuka yakatandika talina ssente ezo naye n'okaluba tinjagala ente 10. Omuvubuka oyo emyaka 25 aziggyibwa. Wallahi tutuuse n'okukola emikolo wano ng'abavubuka be muwadde abaana bammwe baabakyawa talina sobola nakumala budde nti wiikendi ajja akulabeko akwagaza ki? Akimanyi famire gye yajjamu omukyala ye famire eyamwavuwaza taliddayo vaayo. Famire ye neekuŋŋaana meeting yonna yonna neetuula banoonya $5,000,000 talina bizinesi ono gwe bagasondera $5,000,000 baabasabye ebintu bingi bingi akole omukolo just kusekasekamu nakusala keeki kwambala dresses 8 omukolo ogwo gwe kati muwala wammwe gwe mulekeewo ono. Akanya kwebuuza obusungu bw'ono buvaawo lwaki tebuvaawo ku ssente zaalabako ezigendera obwereere ne bacunya abaana bammwe nga byava ku mukolo. Nabbi bw'agamba nti abakyala bakyasinza okubeera ne baraka aisaruhunna mu'la au mahra be bakyala nga bangwiza ensonga z'okubanga bakola ki? Musajja omubuuza amahali nti kakadde kamu n'omulaba nga akasobola ati alhamdulillah nemuteesa ne taata n'atakaluubiriza nnyo n'amugamba ebintu ebijja mu buvubuka ebbanga nga limumala. Siri mugamba nti abazadde temubatwalira kubanga omuvubuka ali wano atali wa buvunaanyizibwa ayinza okulooza kyempisaawo. Nedda si kye ŋŋamba. Naawe olina okuteekamuko ku maanyi okulaga nti oyagala omwana omuki naye obuzibu bwe bubeera bwakukisussa. Kati eyo point eba y'abazadde. Omwana we omukulu yennyini kyandibadde kisoboka n'okusoboka okubanga omwana wammwe afumbirwa mu maka gammwe ebintu babireeteekera nga abantu tebaliiwo. Yayinza n'okulemesa abatoobe okuleeta abasajja ewaka kubanga first born yaleeta omusajja alina ekizimbe mu kibuga. Ani yakulimba nti kati duniya ng'etambulanga w'okibala n'owokubiri ajje nga alina ekizimbe? Definitely ajja kujja kati omwana agenda okulaba alabamu. Omusajja eyakava eno mulamu we yawa maama we emmotoka kati ate yazze bakamaliriza ne munne wano ku university asobola n'okukwanjulira omusajja ng'oyo kuba akimanyi wamulaga dda nti omusajja atalina kasente onkola ki nga bakukuta n'omuvubuka eyo. Tusaba Allah abeere nga atujja mu mbeera ng'ezo. Naye abazadde ekyo nakyo tukiyige tetukaluubiriza nnyo mbeera naddala bwetuuka ku baana baffe okubanga bakola ki bafumbirwa. Bwe tunaddayo ku nnono z'obusiraamu ezo zijja tuleetera okubeera abazadde abalungi
zijja kutuleetera okubeera abantu ababuvunaanyizibwa obufumbo bwaffe bubeere nga bukola buki butambula. Njagala okumaliriza omusomo gwange n'ensonga 3. Esookera ddala okujjukiza mbadde siri mu kwegayirira muwase era mufumbirwe nedda. Bw'obanga oli muntu mukulu okimanyi nti weekyekinga ekyekinga olawo oba osaana funa munno wano mwanguyirize mangu mangu ate mwetegeke muwase mukole mutya mufumbirwe. Ensonga ey'okubiri, abazadde abaana mubatuuze mwogeremukko nabo, kubanga olwaleero abaana bingi nnyo ebibatagaza, distractions nyingi, basomedde mu masomero mangi, bali exposure bali mu nyingi nnyo, social media yajja alaba bingi nnyo ku internet. Batuuze wansi mwogeremukko bategeere kikyobeetaagamu empisa ezisookebwako. N'ekisemberayo ddala kusaba busabi Allah buli muwulu ali wano amuwe enteekateeka akwanguyize osobole okufuna muntu munno. Omuvubuka ali eno Allah akwanguyize osobole okuwasa, n'omukyala ali eno omuwala Allah akwanguyize osobole okubeera ng'ofumbirwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza edduwa yaffe eyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwaamu obulungi mu kusisinkana kwaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abali wano ng'oledde mwetandikako dda, Allah abanguyize olugendo lwammwe. Allahumma amin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.